kali imagine nti oli MP ina amagezi no yisa budget nga mulimu item others mulimu lubowa chovola abo entaniso bisokolayo tebanzize mukunzikiriza kuogera negwanga lino okumanya olwaleero ane mufere kuba MPs ne president nti go okwatesenezo mu musolo oziwe local construction company y'omuntu kuba yemulemeredde okulaninga ozije ku ambulance ozije ku masomero ozije ku malwaliro ozije ku ngudo abakazi bagala okola bridge so kati abakabe nale mu kibicha ebalinganga robot obawulidde nga bonna baganye of course tugambye no speaker n'agamba yes neera basigadde mu bakyagenda mu maaso chairperson wa committee ya budget omaloti okusoma ebintu byasomye ng'okola omutwe gukola bulungi nomala n'ogamba nti naye nzikiriza ebya Museveni iriere oba okyali chairperson wa budget committee Museveni agamba nti tuweero kosende tuziwe ruwo pineti tuzije ku bintu byosomye ebiruma abantu nomala n'ogamba nti nakubadde nsomye bino ebintu ebiruma abantu naye sente nziwadde Museveni kubanga yoroko bakwano benga abantu ba mismanaging company we kati kuteka senezo omiwo omusolo kati Museveni akoze campaign mu bantu abakabo babbi olwaera abantu bayawule wakati wo mubbi nti sene ze baweze omiwo omusolo kati zigenda mu company za abantu Museveni agandye yogula ambulance ebyo gula kikono na priority yenga government